Pastor Muto mumujjukira kale kansoke mbabuuzeko mukama yebazibwe era njagala obbabuuzaako ne basiramu bannange mwena gye muli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kusiiba, mwebale kwasaganya kisiibo kino mpola mpola. Abasinga mubamuzingira saa 7 nosanga musiramu muno n'omugamba swaba assalamu alaikum nakutunuulira nga feeso oyinza okugamba kyenjala ng'ebaluma kwadde bamanyira okubakola ki nga bali omuceere. Bannange mulindeeko bannange ekisibo kyakatandiko bbiri gyammwe gijja getinga yusi musobola okuba nga mukola ki mukikuba. Pastor Muto nonno munnange tumuguddeko olunaku lwaliro era nga gabadde mazaalibwa ge ng'era bamuzaala ennaku z'omwezi 14 omwezi gw'okuna omwaka gwe sigenda kwogeragenda gwebulya. Pastor Muto ono akuliza amazaalibwa ge Saizaali egayaza gyakola kyaki era eno nga gyabeera yakyaka nnyo mu biseera bya Bobi Wine yagira kuba MP mu kusooka oba Kyaddondo ng'era atambula amusabira Bobi Wine n'ayitamu ne bigenda eto. Bobi Wine ku luno yayita Pastor Muto amusabire ng'agenda okujja empapula ne Bobi Wine kyambi nnyo oba kibi nnyo tino Bobi Wine teyayitamu. So Pastor Muto ajaganyiza amazaalibwa ge olunaku lwaliro naye ng'omugenyi omukulu gwe yali yayita ku mazaalibwa ge abadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange because of his busy schedule jjukira emmotoka ye eri mu URA jjukira bino biri eno ne biri eri tasobodde kulabikako ku mukolo gwani gwa Pastor Muto. So ffe tubaddeyo ogezaako okwogerako ne Pastor Muto ne twogerako ne maama we ne baganda be ntumubuuza bye by'ekyaki bigenda bitya kwegamba n'agezaako tunyonyola kamukutuuseeko ne teweerabira ku subscribinga wano wennyini ku Celeb Jazz. Amanya nze King Smith sikola nze kankola ne mwana mulenzi Salolins ate nga wateekamu akasente si balala be bannaffe aba King Montage Studios nga basangibwa wano enankulabye ku Prime Tower. Mutweyungeko tukuba ebifaananyi n'okukwata videos ku mikolo egy'enjawulo okuli okwanjula okuhinjirwa embaga n'ebirala ebikwataganako ng'ebyo biba photoshoot gikwase ffe tukubire ku 0702 104125 oba 0777 023405 ogenda kuba tukwera nga tukola kinga tukutuusaako ate ebintu ng'egye tubikolamu. So katukwatagane ate olunaku olulala kambalekere Pastor Muto tumusibe bulungi mweraba. Ezo teri TV joina mentioning abakula basoko babuzeeko. Abandaba mwenna mbatumiddeko nnyo mwebale kungoberera amannya gange yenze Pastor Muto. Ne leero bye mulabako wanene ebinyumye leero mazaalibwa gange nazaalibwa nga 210 mu mwezi ogwokuna nga 14 era nga lwe lunaku olwaleero era birthday yange tugikuza nga we mulaba nti tunyiridde nnyo tunyumye abandi emabega baabo bonna banyumye mukama ngenda kuweza emyaka 11. Ogenda bugenzo obujiwezeza? Ngenda sinasala keeki. Wasala keeki ojiweza? Owulira otya okubanga olunaku lwo tudde okubanga ozaalidde olwaleero ate n'olunaku olwajjo twadde tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, owulira otya muli nti omusi? Mpulira bulungi nnyo kuba nti bazaala Kabaka ejjo enkeera ne bazaala nze. Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo. Mukama yeebaze. Amina, Mukama yeebazibwe nnyo. Kati tubadde tusuubira okuba ng'oli ku ssomero abaana bazeemu okusoma. Ekinnemesezza okuba nti ndi ku ssomero lwakubanga leero mazaalibwa gange ate singa natandika dda naye kuva lwe batandika sigendanga ku ssomero kuba sinafuna bulungi bikozesebwa. Bikozesebwa weetaaganga ki? Kozesebwa neetaaganga rimu, enjeyo, bitabo bingi. Abaali bakubeereramu tebakyakubeereramu? Bambeereramu naye sinnabategeeza. Nayagadde nsooke mmale birthday yange oluvannyuma nabo beerowooza. Abazadde akasente kaliwo? Abazadde akasente tekaliwo, bakava mu Easter ebiseera ebisinga etuuka bubi nnyo naye kati yakatuuka. Wadde tusuubira omusajja womutegeezaako okubeera ku mukolo gwe ono gwe twakumanyirako Kyagulanyi namutegeeza kubeera mu mukono guno naye sinafuna bulungi information nti agenda kukola kikubaawo naye nga namutegeeza. Kaakati obubaka obumutegeeza nti ogenda kujja sole ng'omuyita okujja ku mukolo gwo bwali butya? Asooka otunyumizeemu ku nsonga? Nasooka ne mukubira essimu wali Cypriano Kizitolwanga. By the way ntuusa okusaasira kwange eri abo abafiirwako Bishop waabwe Abakatuliki era ntuusa okusaasira kwange okufiirwa Bishop wammwe Cypriano Kizitolwanga. Kaakati awo nga Cypriano yakafa
nagenda ne mukubira ku ssimu awo ng'agenda nangamba nti tujja kulaba oba nja kujja then ne musindikira ne kaadi olunaku bagenda kuziika enkeera ne musindikira kaadi. tofunanga bubaka bwonna obulaga nti agenda kubeera sindafunayo kituufu sijja kulimba nti agenda kujja sayini gye waalabye yonna nti ajja naye kati ku nsonga eyo kubanga tolina sayini gye waalabye nga nti agenda kujja okulira otya era mpuliranga bulijjo mpulira essanyu era ekitaze tukireka ne kigenda bwe kityo nze mmanyi nti wanaaba asobodde ajja kujja tayinza kuba na budde nantenguwa ajja kujja wanaaba asobodde. lwaki mu bonna gwe wasazeewo okuyita mubona bangi be nayise ne minisita Seninde namuyise naye lwakuba teyasobodde ye yakuwaddewo ne sayini eraga nti agenda kujja ne mwami Mwanda namuyise Kapiripiiki Joseph Ngoma bonna bagenda kubaawo. balazeeko sayini ezijja balaze nani mwami Kapiripiiki yampadde ka sapooti kenga kenkana katya ono omuyimbi ka sapooti kabadde kanene ayayayayaya yampadde ka sapooti era mwebaza nnyo ngamba Mukama amuddizeewo wajje nkubanga nze mbadde nina okumuwa amafuta naye ate ye yampadde neyanziza yasobodde kuwa amafuta naye okulabika tasobodde agenda kujja. kati owulira otya ku mazaalibwa go abaana kakiko bategekedde bano n'abantu bonna endiga z'osumba mpulira bulungi nnyo ku mazaalibwa gange era mbategekedde ekijjulo kyamaanyi nnyo ne mbategeera ne keeki yiyo mugiraba mugenda bba lunaku lulungi nnyo. wawulira otya nga bagambye nti okusoma kuzzeemu Muto? Nawulira bulungi nnyo kubanga ewaka waali bwantamye nga sisoma mbeera awo neebowa buli kimu neebowa kati olwo ne bintama. Ewaka waali wantamye nga neegomba okuddayo ku ssomero era nasoma coaching. ko gwe bwe bagamba nti ekamesegi kaako abaana badde ku masomero n'ogamba amiina nensanyuka nnyo essomero lituyise nti mujje musome. biki bimu ebibadde bikutamye ewaka? badde bintamye otuula n'olinda tosoma nako oba omisinga okusoma sijagamamu nera ebyokusaba bibadde bintamye ewaka naye just ebintu ebimu bibadde bintamye n'otuula kuva ku makya lusi n'otunulako mu kitabo kye ekya bayibuli n'obikoowa n'omala okusoma n'ovaamu n'ogenda n'olaba nga weebowa. okuva luli Bobi Wine we yakuyita n'akugwa engoye n'ebirala bye yakuwa awo emabegako awo mwali muzeemu okusisinkana? Twali tuzeemu. olwo kati ate nga musinkana ku kyaki? ku kya birthday. koziko waliyo n'omusabira amazaalibwa ge gabaayo ddina? nze mmanyi nti gwe February tebisigadde sibimanyi nabyerabira naye lwali lwa February ogwokubiri. owulira otyo oli proud oba owulira oli musanyufu okubanga Bobi Wine alina kyakufudde mu bulamu? Ndi musanyufu nnyo kubanga era ataba kuba ye singa siri wano. maanyi ga Bobi maanyi ga Mukama? Maanyi ga Mukama yayita mu ye anga Mukama tayinza kufuula serebu directly era alina okuba nga ayita mu muntu akola akakodya tayinza kufuula omwana amanyiddwa afuuza serebu alina okuba nga alina kyakoze omuntu oyo okufuuka serebu. ko ye yayita mu Bobi akufuula ekyoli. Embeera kati munnange omanyi tetwagala nnyo okutwala eri yadde wamusabira n'ogamba kiribeera bw'aba wakubeera okufuga ajja kufuga naye kati otuukawo akaseera n'otuuka n'ofukamira n'omusabirayo ku ssaala oba nfuna akaseera ne musabira oba gwe osabira bonna n'ogamba Mukama yamanyi gwatuwa gwe okikola otya? nsabira Kyagulanyi kuba ye yajja gyendi.
kwata awo oba omuliddemu olukwe. Ate toyagala kulyamu muntu olukwe. Mba saagala kulyamu muntu nkwe, mba saagala kulabya Yudas Iscariot. Kozi ye yalyamu ani? Yalyamu Yesu olukwe. Nakola ati? Yesu ne bamutta. Naye yatuuka ekiseera ne bimutama ne yagenda ne yeetuga. Ne yessaamu omugwa ne yeetugira ku muti. Era ne we yagwa tewaddamu kumera muddo. Totegeeza gye gwe gwofukamira n'osabira. Ensonga lwaki? Anoonya gwe nsabira. Wangi ako kaddemu? Ako kaddemu akola ki? Ajja gye ndi gwe nsabira. Kyenava nsabira Bobi. Nga gwe oba olaba omanyi waliwo ebintu byotugamba ebikubonekera gwe oba olaba ogamba kirituuka ekiseera atufuge. Nze we mba ndaba kirituuka ekiseera atufuge. Kino kyandikibwa nakibawako omubuulizi 3 na buli kintu kiriko ekiseera kyakyo na buli kintu ekyateekebwa wansi w'eggulu kirina ekiseera we kinaatuukira. Era mmanyi nti Honorable Kyagulanyi, President Kyagulanyi ajja kufuga ensi eno. Newaba alina obululu mu mutwalo naye nga Mukama tannatuusa kiseera kye aba tagenda kufuga. Bakyamuteekateeka? Ajja kufuga obudde gye buli. Kati ndi kumpi kukutana nti naye nga wanyiridde nnyo bannange lwanga kyanjawulo. JB's fashion. JB's fashion. Batabbo mbalaba. Batabbo nnyo bandizayininga bulungi nnyo. Naye kankubuze Pastor Muto nga bw'oli omubuulizi omanyi bapasita bwe babeera mu nsonga nga zino ez'okubuulira batuuka ekiseera ne bafuna ekinyegenyege ekyokugamba nti luli boolo tandika okuyimba nga piripiiti nga fresh kid ngaani gweoba oli awo ekifaananyi kikugiramuko? Nze kyekifaananyi ekikulu osanga omusumba nga talina mafuta gayimba oyo tomuyitanga omusumba. Wangi Omusumba alina okuba nga asobola okuyimba mwoyo nakka ku bantu. Kikyotegeeza kituddiremu awo tukitegeeza. W'osanga omusumba nga talina mafuta gayimba mwoyo nakka oyo taba musumba. Buli musumba yenna kwobe nga tomanyi ne woba oyimba bubi mwoyo alina okukka. Amafuta ogalina? Ngayina. Agayimba? Gayina. Naye gajja buzi. Ate amafuta bw'oba ogalina nga tetunawulira nti kata Pastor Muto atabuse lunaaluyiyeeyo. Ate mwe mubaawo. Temubaawo kusande. Ng'ovudde ku by'okusande ku kyaki n'okusabisa ne bagwa ne bafuna amafuta. Ngamba tukubayo ng'oluyimba oba lwa ddiini nga oba lwa mwoyo. Oluyimba lwonna nsobola okubawa. Naye budde tewali naye. Naye gwe oyagala nnyo naye tewali. Nsobola okulubawa. Naye wengenda mu mwoyo kamera mujja jjegirawo mugende. Biba bigaana. Biba bitabuse. Wenyingira mu mwoyo. Okay, abaana bagenda ku masomero Pastor. Gotugambye nti olina ensonga z'okyasootinga ebikozesebwa tonabifuna. Ebikozesebwa tonabifuna naye ng'oyagala kugenda. Njagala okugenda lwakuba okusoma kunsanze bubi naye nga neetaaga era nnina okusoma. Maana bugambo ki bw'ogamba abaana abato emyaka ng'egigyo n'abakulu abagenda mu ssomero n'abatanafuna kirowoozo? Kye njagala okugamba abazadde bannange abazadde mbeegayiridde muze abaana bammwe ku masomero kubanga oyinza obutamuzzaayo naye n'akuzaalira ebizibu. Muze abaana bammwe ku masomero kubanga osobola okumusomesa ku $5,000,000. Muze abaana bammwe ku masomero basome. Bugambo ki busobola okugamba kwebaza abategesi abakoze bino bamaama baani bonna? Bannange mbeebaza nnyo abantu bambeereddewo. Bino byolaba byonna temuli kikumi kyange n'eki naye nga ye omufumbiro teri kyokulya kitaliiyo. Katonda bambi bakozeemu omulimu mwebale nnyo. Kama abaddizeewo. Ebyuma wabifuna n'emmotoka gye wali ogamba nti bikutawaanya? Emmoloka sinnagifuna. Ate n'ekirala nze we mba njagala emmoloka saagala lawuumu. Era gwe abadde yeetegese okundeetera ekirabo ky'amazaalibwa ng'ogenda leeta bulawuumu gizzeeyo. Ng'oteekako embeera. Wakiri nteekeramu kapensi oba kapeeni.
Netoleta olumoloka lawumu. Wanji Pastor Muto. Sagala bumoloka. Emmoloka gye njagala okutandikirako Land Cruiser. Nanti obwo bumoloka butonotono. Njagala nnene Land Cruiser. Gola bikujamu ku size yo. Nze njafuna omuvuzi. Enzi sagala bumoloka. Ayina ekirabo nga kyalawuma akizeeyo. Ng'oyina obusumu. Sagala bumoloka obutsimenga bwipsamu. Naye mesinga zero bumaika. Njagala genda ku 5. Sagala emu. Sagala emu njagala 5. Ate batandikira wasemu. Njagala mbuuke. Ngende ku 5. Kubanga ebya Sinzira wano ku mazaalibwa g'osabire eggwanga. Tugende n'abayimbi bonna. Kansinzire wano nsabire eggwanga. Katonda ow'ekisa Mukama Taata nga wooli omunene nga wooli omukulu. Nsabira eggwanga lyaffe Uganda. Leka Mukama Taata lijjemu emirembe. Leka Taata lijjemu ekisa kyo. Mukama Taata jjamu na buli bubi. Jjamu na buli maanyi amabi Mukama Taata. Nkusaba kitange yera na buli batemu bonna abali mu Uganda Mukama Taata. Ebyo ebibi byonna Mukama Taata abo basitani bonna ebibadde byetegese okulemesa Mukama Taata ebintu byaffe. Leka Mukama Taata nawe yali eyo Mukama. Leka Taata buli omu aweze emyaka gye yeetaaga ku lw'ekisa kyo ku lw'omukono gwo Mukama. Olunaku olwaleero Mukama amazaalibwa gange era nga waayo mu maaso go mpaayo n'emikwano gyange gyonna egiri ku station eno. Olwaleero ngiwaayo mu mikono gyo ngiwaayo mu kisa kyo ku lw'omukono gwo gw'ekisa. Amina.